Nyandi Yosoferi ekitufu kiri nti ayagala kwogera na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiddemu Nyandwe Yosoferi tibahabulwa ye ng'omuntu abadde mu byobufuzi by'ekiyaaye, ye ng'omuntu alabira ewala ayagala kwogera ne Kyagulanyi akalira akawulira. Bassebo ne bannyabo Nyandi Yosoferi ng'abadde mu byobufuzi ng'abimanyi ng'ate akimanyi baludde mu buyinza, ekitufu akimanyi akalira akawulira ayagala kwogera ne pulezidenti. Ye nga ye ayagala kwogera ne pulezidenti, naye talina waasobola mufuna wadde okutuula naye nga tafunye bantu bamanyi tebasobola okuyita Kyagulanyi ne babeerawo. Mu bantu ayagala mu Archbishop Paul Ssemwogerere ng'ono yagenda okujja ku lw'eddiini Kyagulanyi gy'asinza, eddiini Kyagulanyi gy'asinziramu okusaba Mukama Katonda we Bukatuliki n'Abakatuliki bonna. Ayite Saalonga Mulengejja mbu ayimirewo ku lw'Abaganda, ye abeerenga akonvinsinga Kyagulanyi ne ku lw'Abaganda be bantu babiri. Ompulya bulungi nnyo. Mr. President bw'ofuna essimu n'ofuna ebintu bino manyi wabifunye dda. Manyi information wagifunye dda. Kandi okuviire kutono. Nyando mu meeting yabagambye manyi nti ndowooza kyekiseera tutuule mu njogerezeganya ne Kyagulanyi atubulire kyayagala naffe tubulire kye twagala, tukkiriziganye tuleke ensi etambule, tuleke kuyiwa musaayi. Either tumuwe obuyinza afugeko ekitundu naffe tufugeko ekitundu, oba tubeeko bye tukkiriziganya bye tumuwa naffe tusigaze ebyaffe. Bwe yabyogedde bw'atyo mu meeting, kati nga bw'omanyi nti once a thief is always a thief, once a criminal is always a criminal, and once a killer is always a killer. Ye Nyandwe amanyi ekijja, naye waliwo abatemu. But remember, history doesn't favor Museveni in terms of talks or negotiations. Ebyafaayo tebiwa Museveni mukisa, kubanga tateesangako n'atuukiriza ndagaano, kyekisooka. Ekyokubiri, teri muntu asobola kumwesiga tatuukiriza kigambo kye. Ate ekyakyagula tayagalanga okuteesa na Museveni, ye ayagala kimu aba ateesa aweeyo obuyinza bwa bannansi. Tewali kitajja kuteesa kisinga ku ekyo, wabula ye Nyandwe ayagala kuteesa. Bwe yayogedde ebigambo bino, musajja mukulu ayogeranga Teratabbi oba ayogeranga Kasimigo Samukuteesa leka naawe ensi twagiwa batwalwa teka mu ssente zaffe ngamba otya ate ogenda kuteesa nono obuyinza yaffe tutwagiwa buli kimu tukikutte ate yagala kuwaayo obuyinza era oyo nga Samumujjukira boba wakanya kyenjogera kati sawundi gyempitira mugenda onoonye video ku social media eya Samukuteesa Currently bw'ayogera. Kamala okunywa ku mazzi kwali kuno bonna kwe bali. Kyenjogedde mu sawundi gyenfulumiza, genda onoonye sound tune oba soundtrack ya Samukuteesa bw'ayogera exactly nga bwenjogedde bw'ayogera. Genda onoonye video ya Samukuteesa bw'ono omala ogira bw'ogenda kumpita nga musajja gwe oli muzibu nnyo, olinga enjala eruma ekiro. Bw'atyo mu ddoboozi lye eryo kuba kati baamutuuninga nga sinnavaako. Genda owulire sound output ya Samukuteesa nga bwenjogedde exactly bw'ayogera. Bw'atyo bw'ayogedde. Tetukkiriza, tetujja kuwa buyinza bwe tutyo, si twagiwa bikibi. Kati bwe yamaze okwogera, Sale n'ayimuka n'agamba no, tetusobola kuwaayo buyinza mu ngeri gy'oyagala tubuweeyo. Tuteekeddwa okulwana tutya. Olw'okuba nti Sale mubbi Nakinku yagambye bw'ati,
tetusobola kugabana buyinza dde okuteesa ne Kyagulanyi era tusobola kuwa buyinza mu mirembe. Kye tulina okukola kiri ekintu kimu nti kyekiriwa yagambye ne mutabani we Muhoozi ne Kuteesa abantu basatu Janet ye ng'asiriikiridde n'agamba nti tulina okufa nga tulwana tusobola gawayo buyinza. Kye tugenda okukola tugenda creatinga more fear and panic into Bobi Wine in his camp and his some trusted comrades or leaders. Yagambye tusobola kuwayo buyinza. Kye tusobola okukola kati tugenda kuteekawo okutya mu kampu yakyo ne kennyini tumwongeremu okutya mu kampu ye tumumalemu amaanyi. Bamugamba kikyotegeeza nti wano tuddemu tukole kye twakola ekalangala ttiimu yonna esigaddeyo tugiyolerumu ye security alert gyenkedde okubateera ku makya ebaddemu ka screenshot wambadde ku page nga bagimontalize ku makya ennyo ye screenshot gyembatereddeyo ku makya eyo yabadde mu meeting eno lwesande nti bakulietinga fear ne panic mu kampi ya Kyagulanyi bakwate bonna basigadde ku ttiimu ye babateeke emida. Bwe yamaze n'agamba if it is possible we must eliminate 3 or 4 of his trusted MPs to create more fear. Kuno kwe kuli Honorable Zaake Mutebi Francis wonna wooli stay alert. Kuliko Honorable Mutamaguzi Ssemakula stay alert. Gwadde sitinzeeko olwedde omanyi. Kuliko Honorable Muwanga Kivumbi anytime from now Kigozi weetegeke bajja okujja nga bakisudde nga bwe nkyogedde kati bajja. Beti Nambooze ow'Emukono bakireke kijja kati ate gwe ekyo kirimu ennugu yammwe eri wakati wammwe ate n'ennono oli omukazi ayisiga ebizigo ono lindako ayoddawa gwe ate ya Nambooze eyammwe eri kwono eyalabidde nti ali ku mukolo najja n'ebizigo ne yeesiiga mu maaso ku mukolo kandi imagine ono yajja ekizigo mu bantu neyesiga ebizigo ogira yajja ebizigo neyesiga mu bantu nkakuddiramu n'akwata mu bizigo bulungi nnyo mu bizigo mu bantu neyesiga mu bantu bizigo kuba kyamanyidde ekyo okwesiga ebizigo. Kati Nambooze naawe beera nga omanyi kiki ekiyinza okwolekera. Kati bwe bamaze okwogera ebigambo ebyo baawukanye nga mpale za Museveni kennyini nga tebafunye ground. Kati okulietinga fear ne panic ne president gyatadde security alert n'enzija negibamenyeramenyera nga ngivuunudde n'embwa n'ebisingakaawo. Mulamu information bweflowinga bweri mu nteekateeka y'emu n'entambula y'emu. Wabula not this ndi kulaivu kuno president ali seefu atambula adda e Kampala amanyi nki byagenda okukola enkyala byalina byagenda okukola olw'ensonga nti bagenza okubalama olugendo wabadde okutuuka gy'adde alina okugenda okuba kampeyini ng'ayinza otuukayo nga kikeerezi nnyo. Ate mu kutuukayo kikeerezi nnyo olwedde badde basetinzeeyo dda akanyeebwa oba akaddeko nga baagala mukolerayo ekikyamu. Agenza okubulamu essaawa okuva wabadde ogenda otuuka kulaale nga kijja mwetwalisa essaawa endala 4 ate ng'obudde batabulina n'asalawo akite adde e Kampala n'akomawo era ali mu kuba atambula adda Kampala naye ng'ali safe talina buzibu. So yenna abadde abuuza president is safe moving back to Kampala then enkyawuna kuba masimu mukitegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Owulira n'aleta option eyokusatu
no yera mbadde mazoki bagamba nti bakwate ttiimu ya pulezidenti yonna esigadde nga bakola ki bwe bakola enkalangala ye meeting bwete bweyabadde naye nga Nyandwi ng'omuntu is sensing something smelling era amanye ekijja but unfortunately omukulu oli okuba nti yakula mubbi noona ayongeranga ddera ddabbi oba ayogeranga kasinigo yakuwayo oyinza ffe twakibadde tusobola kivaamu bwe tutyo no we must fight until to the end yoyo bwatyo bwebadde ayogera Samukuteesa kati naawe bannayuganda mwena mumanyi kyetwagala kiri ekintu kimu kyekiriwa twagala kingi olutho bajjera basinga obungi bafulumiza abaana baabwe bannabyabusuuzi bannabyabufuzi bonna bafulumiza abaana baabwe bana bantu still we can get them Kayanja Muhanga takojja muhozi je bale bona abaana bafulumiza sebo abaana abasangibwe Masoli family eri Masoli nayo gifulumizo giddusiza eno muwamba baana bamubatta kale ojja kitegeera ng'ensi emaze okutegeera so kati kimukitegedde bulungi mu meeting yabadde mugitegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde kati katuddeko wano